Gumya munno, gumira ku munno, tuyite mu Covid. Tunaabe engalo tusseeko ne masiki. Tunyigiriziddwa nnyo mu Covid, so nali mmanyi nfunye kaccansi okumwepena. Yatugumbulanga abeewalanga emmeeme n'ebbika. Buuza abeeyitale bakunyumirize. Yasooka n'atutaliza koffe Mukama weebale. Ne tufukumula essaala mu bannaffe abatokomoka, kuba kye twalinawo ng'eddagala libuze. Bannaddiini ne bakulembera olutalo tumugobe kuno, nga twegayirira Katonda alabe ennaku yaffe atusonyiwe. Omusiime wa Kabaka essaala njebaza, era sirina kattoma nti Mukama teyawulira. Mba nkyali mu biwundu by'akalulu bye kaaleka. Covid ate n'akomawo atuwoomerwe. Cumulative figures Katebe 8 mu kaco kano. Tuwadaawadako naye embeera esajjuse. Covid tataliza baakibiina ekifuga kuno, so nga ate n'ab'ekibiina ekikulembera kuno. Era nabo mwattu Covid tabataliza. Nabwe kityo tusse kimu twegumye. Twewa amabanga tetweriraana tumulwanise. Gwakyasuubirayo omulala akulwanire? Tuliwo ku lwaffe abisaagiramu wakulemye wano. Uganda yattu Covid nga atukeketa. Akeketa emibiri n'ak'omu nsawo tokasigaza, ng'ate ebyobulamu bya wano bitigeetige. Asse bangi bemmanyi abaagalwa bampa ripooti mbwamiimya amawuggwe ne lukaza. Nze atali musawo ntwala kye bannambise. Abantu bafa ekifa mu kokkombulumi obwakula, so nga n'abawonye Mukama tukwebaza. Munaabe mu ngalo kaccali kano tukasindike. Ebyokutambula ennyo gy'olaga gye kakutomerera. Muliwo ku lwammwe gwampakanya wuliriza. Tiyagaasa ebimotoka tubirina ebijjuvu, kyokka okisigeni mmye, ng'ate omusolo tusasula ate nga guwera. Akukyaye bw'awerekera akubanja weesabireko. Ababaka abateesa ebiteeso bya kuno basinga obungi ebitanda mu ggwanga okujjanjabirwa abazikirira, mbw ate baagala ne baminisita beeyonge. Tunaabe engalo akatyabaga kaakano. Eno si ye Uganda eyaffe mwe twenyumiriza. Abagerenjuzi b'ebyenfuna munanjulira. Eggwanga liri mu katyabaga wadde nga bangi tukyekaza. Omuzadde n'asasula fiizi enkeera eggwanga ne liggalibwa. Bambi zaafunira mbulumi ne zitokomoka. Abaana ba booda ababyanzaako okulya awaka, kati booda zifuuse ntebe awaka tulabi. Era byonna nnenya ggwe Covid. Omusajja n'osiiba awaka ng'ensawo nfungule, anti nga tokyakola akalimu kaggalwa. Covid onjigiriza nnyo okutereka. Muliraanwa asiika ekikoko ng'atodde ku ze yatereka. Gwenga n'ezigula kamuke ne zibuze. Leero obwana obuzaaliddwa ku kaco kano. Gw'ate omuggalo ogwasooka Covid wanuli erinnya lye wabatiza. Era nsuubira ne ku luno Covid twakaano ojja kukalera. Naye onoobuliisa kigundi dduka mpola toyitawo okoma. Nammwe abali mu gavumenti lwakwegumya. Naye mukimanye eggwanga lifootose. Mutugumizza nnyo ebbanga liweze. naye we tuli twandibadde tusaanira.
kale mwandibanga mweyalira ssente ne mwebaka naye bannayuganda ennaku ng'ebameketa newankubadde mubala emyaka 3 nga mudalya. Okisijeeni abula atya ku 3 gye mumaze kuno? Kuba nasooka n'entuula baabwe ne mbasaasira nti ebigwa tebiraze covid temwamanya. Bambi abasajja nga baasonda nsimbi babajunejune. N'omukulu bwe yalabanga ekisero kijjuvu n'agamba nti kati mumpe emmotoka ssente mukome wano. Naye zaggwawo kanveeyo oluwombo sirutaagula. Tumaze ne covid kati omwaka guwera. Naloota tuzimbyeyo eddwaliro mu budde bwe tumaze nga twekeja. Olwasisimuka ne nkimanya nti kibadde kiroota amaziga ne gafukumuka. Era mukyagamba nti bagundi tetwamanya. Twalinda zireediyo ekkuba ezirituusa lyabula. Mbuzaali za kubunyisa mawulire ku kimbe kino. Saako okubangula abaana batasoma waka. Ndooza enfudu kwe zijjira empulira. Masiki mwambala za bukadde mwebale. Naye saasira munnakiboga atamanyi bwe kaakula. Oba tuli bulwako ezigula emmundu ezitutugumbula. Ziringa bijanjaalo nziraba buli wempita. Abaserikale mubayiye leero kabeegabanyize. Abawabuzi b'omukulu nsaba mumpa amatu. Kuba oba oli awo mwe abatwogerera. Abaserikale bangi yeebali yatendeka. Naye nga bangi tebasaasaanya akawuka ke tulwanyisa. Balina n'akasunguyira nga tulabi. Nabo baagala kwetulisa olwonze tebanyigenyige. Sebo balamula n'emisango gye batamanyiiko bwe gyakula. Gwate omuserikale amanya obulwadde bw'amata n'agayiwa wano. Embizzi ezitukuba amasasi nnyabula. Tuzikwata amayindo tugasikeesike. Batukuba emiggo mu kibuga era lwa covid. Kyokka nga ye muserikale asasulwa empooza etuwoozebwa. Mutukwate bulungi temukisussa nnyo nammwe mulima. Ffenna nammwe tuli baana ba wano. Ekiri atabadde n'oweeka kye kimutaayiza. Mwagaba akawunga ku luli abantu bakkuta. N'ebijanjaalo nga byali birungi nnyabula. Muli wandiikwa mbitabo tuli bajuliza. Maama Nabbanja munnange yogayoga. Ninze ka mobile money ku mulembe gwo. Kansuubire ku luno tekaasule wa mwawule. Ensi eyuuga Mukama tusaasire. Nze siri munnabyabufuzi ndojja bikokyo kuno. Temumpeereza drone mbwe nkyali. Omanyi mmwe kye mwagala kyambula. Omuggalo gutwesibyeko ng'omuwendule. 21 oluggwako 42 ne ziyita. Bambi bannansi balabe badduka. Si lwa covid naye okubeezaawo olubuto ng'ate tebakola. Bamaama abagumye Mukama abayongere. Kamaama kasula mu mpewo kateganira ezzadde baabwe. So nga bangi mbyalo naako okulya kabuze. Kyokka obwana buwoza mami enjala etumeketa. Bamaama tuli wamu bambi twegumyegumye. Kisiraani gwe genda ofa obumbula. Laba bw'otugumbula ebiwala ebyakula. Ab'ebitiibwa otegudde abawera. Tososodde mu byabufuzi otusibye omuguwa n'okuba. Daba bwe bajja bakuziika bambi ng'ekyetere. N'oziikibwa ng'omunaku omuyinike. SOP mukwano zigoberere. Kuba akasente k'eddwaliro akawuka bwe kakusalako.
osimbukira mbukadde buli kiro bakikubala. Ne bw'oba mugagga ono covid akuwewula, gw'ataata alinnye ebbaati mbuli kuwewule, olina kuguma tufiire kuno bwe tuteerwanako. Munaku munnange nsabye masiki giteekeko. Bano bakyali n'omulambo bagubanja obwaliri. Kyokka nga n'oguziika gwabasasula. Ndowooza owulira ekisa ekitiiriika mu bantu ba kuno. Nfukamizza amaviivi kyeyagalire nga ndaajanira Katonda gwateebaka, gwawenjula ebiziikiddwa mu kizikiza, gwawuliriza ebifa mu nkiiko z'aba7, owewula ekirwadde kya covid ekitugumbula, okwate ne ku mitima gy'abafuga akakyo kano, bateese n'omutima omuzadde ogukuza. Njogedde nnyo sifuuka kamwa kabi. Tunaabe mu ngalo nga bwe batulambika. Twewala okukuŋŋaana tekatumeketa. Ali mu kyalo tegekayo ennimiro yo. Wadde omuggalo ngulaba gubbowa. Naye abavubuka kano kammwe wuliriza. Siriimu wuunaaseka bw'akuba obulali nnyabula. Mbwe ebirowoozo muyimalidde ku covid. Aswami akozese kacyansi kano abavaabire. Mwekuume bambi mu kakyo kano. Ebbula ly'enkoko terikuliisa ka mukuukulu. Emmundu teseke nnyo kuba tomanya ani gw'oyise naye. N'abayizi abali eka mubalambike nti tebaganya obwongo bwabwe okuzikira. Basome ensome ebyabaweebwa ebbanga eryayita. Naye bunaasoma butya ng'enjoka zibumeketa. Nze Maseruka the poet nkyaluse.